bamukubye kazi bade bamukubye umwana cyane basumukazi asanye bade basumukazi ojaji balesengwa tuwe akatambika omukyalo oyo mukadde go bakubye tia gas bambi nvubuka nayayano mutwala mu ddwaliro mukazi wattu bambi katuwe bakubye mukadde tia gasi omuvubuka kyakoze namuleetera owa traffic wuuyo amugamba mumuwe wuuyo kadde bawunse bamutadde mu motoka mu ambulance ya UPDF okulaba nga agenda ofuna obujjanjabi amasasi emiggo ne tia gasi binyose nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ekawempe abantu bangi bakubiddwa omulina omukyala addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka mu ngeri y'emu abantu bavuddeyo ne banenya akakiiko k'ebyokulonda ebibuuzo weebiri bali mu kwebuuza akakiiko k'ebyokulonda ke kali mu kontro y'akalulu kano bwe kaba nga ke kali mu kontro y'akalulu kano kasomesezza abantu ku kulonda okugenda mu maaso oba keesuuliddeyo gwa naggamba ye bitongole by'okwerinda nga bigenda mu maaso n'okutyoboola abeesimbyewo n'abawagizi baabwe eddoboozi ly'Electoral Commission diri luddawa bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse bwayise ensi n'ekwata enzikiza ng'ate bukyali misana bwayise katono bakiggale bugazi era wa amasasi gazzeemu okunyooka n'embooko neeyongera okubeera ng'enyooka Rob Joel Ssennyonyi bw'abadde atuuka ku kitebe kya NUP amagye gamusazeeko naye nga nsonga ki tujja tugenda beera byonna nga tubikuwa wano Bobi Wine bw'asinzidde n'asaba bagenda okutambula nabo okukuuma emirembe era n'abategeeza nti nkimanyi poliisi egezaako tusosonkereza naye temugiwa kyekwaso muleke bo bakole fujjo bino byonna tugenda beera nga tubiraba abadde alina okuba ne press conference gy'atasobodde kubeera ng'akola we bwakeeredde ayiseeko mukomera okulaba baganda baffe abasibe gy'asoose okusooka ng'ayogerezeganyaamu okusooka okuba ng'ayogerezeganyaamu n'abasibe aba NUP abakwatibwa ejoobwa kugyekuusa kubeera nga mbu baali kwanula full drilling n'abalala abakwatibwa embalala byonna ebibadde mu komera tugenda kubeera nga tubikuwa sigenda kubuusa maaso nsonga ya poliisi evuddeyo negamba eweze okukuŋŋaana kw'abantu olukwegamba abantu okola procession yes poliisi ebagambye oba oli presidential candidate oba oli MP okuddamu okukulaba
mugenda kulaba akanagivaamu kyokka ngenza okwetegereza mwami Museveni gyali nga n'amakubo baagaggadde kati simanyi ebigamba sayidi emu oba ebigamba sayidi zonna bino tugenda beera nga tubitunuulira mumanyi nti nno emmundu zaatuuse dda mu makyaki baabano abakwatiddwa ku butambi n'ebifaananyi nga basumba mwanattu baweese AK47 awe tuli basumba osaaga ajanga magandula ataddemu awe tuli katukole bwe tuti tujje ebigambo tubyogere nkugambye procession baziganye polisi eziganye katukole bwe tuti tujje ebigambo tubyogere DPTV Uganda, Dawn People Television. Ladies, come the microphone, let the light. One trouble in the night. One microphone. Put up this microphone and give me a little bit of trouble. Gwe kyoba manya yo ekawempe ekintu kyakutedda. Gwe kyoba manya kawempe kyakutedda tugenda beera nga tukuwa buterevu nnyo byonna ebiva ekawempe katusooke n'embeera ebadde ey'obunkenke ku kitebe kya NUP. Poliisi esazeeko olwaleero mu kusalako esumuludde emiggo gyesumuludde abaana balumiziddwa waliwo n'abaddusiddwa mu ddwaliro nga kyetaagisa ssaala okakasa nti bawona njagala olaba akatambi kano soka okatuweeko bannange ambulance eri wamuteke mu ambulance iri bannaye omuggo gwonna gumuzi bamukweba kuba emuggo mbulago ambulance eri wagivuga mutwale bannange salongo bwe wasimbya muggo mbulago ekyo n'abasajja bakuttirawo Allahumma salli wa sallim alayhi bambi kanyabo mubulago laba ebuzimbye bamukubye ebiri ayya laba guno naye bamukubye bwe guti mama n'omutwe gwabise mumutwake mu ambulance bamutwale aliwo akwasaganya ambulance alogula wa ambulance open the ambulance gulawo bale mutwale mangu achasa banaje bili bijeyo bambi kanyabo mukama akasasire aja omuntu omukubye omuggo omutwe omukasi agenda kuddiza no mali omuntu okubi gwe bambi neba ngo omutwale aliwo akivuga asimbulirewo. Okay, kale webuuza ki ekibadde okuba abaana bano oli azze kuwagira muntu we omukutte omukubye omuggo kino tukiyita ki kalulu naye ng'olaga nti oleese obukuumi bwonna omuwa obukuumi nga n'obumu ku bukuumi bw'oleese zembwa obadde ozireese kulya abantu ozireese nga zirinawo kye ziwunyiriza kye zizza okukola oba ozireese ziwunyirize gw'ogenda okkuba bino byonna bikusobera omulimu gwammwe ki
kukuuma bantu na byabwe oba kubawuttula. Omwana bamukubye tusabe mukazi wattu asobole okubeera ng'awona. Ne kati mukuba abantu zembwa mwaleesezaaki oba nazo mwagala zirume bantu mugambe nti zirumye bantu. Tweko katambi k'embwa ako. Nandyebuuzizza ekibuuzo nti Electoral Commission ibye bigenda maaso ebimanyi. Lwaki tevaayo nebaako kyekola? Yaani wandyebuuzizza Electoral Commission bino byonna ebimanyi, kituufu ebimanyi n'obiraba ebiraba. Lwaki tevaayo nebaako submission yonna gyekola? Oyinza okugamba nti oluusi tebiraba nga yasobola okulaba Kyagulanyi ng'agula kasooli ku kkubo era nevaayo n'ekivumirira. Lwaki bino tevaayo nekangula ku ddoboozi? Okuva luli lwe yagaana ba RDC mu kalulu ne bukyanga evaayo negamba ba RDC bave mu kalulu, bakyagenda maaso n'okweriisa enkuuli ya sirika emimwa giri giti. Kirabika kasita Simon Byabakama yakyogera essimu nevuga. Osobola tufunira akatambi ka Simon Byabakama ng'ayogera ku ba RDC ba RCC okuva mu kalulu. Kubanga mwebuuza ani adeployinze bano bazze kukola ki? Singa mukuuma abantu ne mujja kale mubeerewo, it's okay. Ne muleka abantu batambule bagende bakube kampeyini zaabwe kuba ziri mu mateeka. Lwaki buli kampeyini ya Kyagulanyi tunaalabako omusaayi oguyiika? Lwaki buli kampeyini tugenda kulabako abaana abafudde bemukutte, abakubiddwa, abakoze batya? Mu mboozi gye twasoose okukola twakulaze omwami gwe bakuba amasannyalaze ne butiiza. Anyway, tugenda vaawo awo tweyongereyo. Bobi Wine in fact soko tuwe Frank Gashumba. Ici, Electoral Commission, if there is a Electoral Commission, if there is a sleepy organization, ye isi. Akasichiko kokulonda. Ako nako ketaga kuba ko bomu wetu. Wawuliddeyo civic awareness yonna. Wawuliddeyo biranga abantu. Antibanzo kufuna bichi nekyo kuba ko. Maybe yogere kirala. Kale, isi mwetaga kugalawo. That makes sense. Wawuliddeyo okusomesa abantu mukulonda. Tekiri anywhere. Ne baba wa 6 billion za kusomesa abantu. Wabawuliddeko nti olunaku lw'okulonda olunaku bwe tuti. Wakiwuliddeko? Kati balinze nga wabula wiiki egi bateeke obulango ku radio bwa 1 billion 5 bazirye. Ninange nebuuza, where is that voter education? It's nowhere. Where? Don't see it anywhere. Jindage ku radio ku TV tekiriyo. Bwe banafuna bajja funayo ba fake master bakole mu promo 1 billion 5 bazibbe. Abantu bali ku radio bawuliriza, abantu bali ku TV balaba. Yes. Nothing from the community. Tekiriyo. No voter education. I can assure you. Bwe tugenda bwe kuti kwe kulonda okugenda okusingayo abantu butajja kulonda. No global invalid. N'abaana londa batonotono bagenda kujja balonde byabwe. Kati ojuga bwe government 80% kuba kati bakolifyinga kubeera PAs ba. Mu kulonda bakaba iyala. I think obulu 16 babusobya. Buli valid. Omubaka. Aiti bakona lebo. N'atamanya ne batikinga. Nga ne mami wange amanyi. Ndi balonda bweba. Yes. Nabo beetaaga kusomesebwa. Yes. Byabakama mukwano gwange Simon yo mukwano gwange Byabakama. Muliwa akulembera akakiiko akebafu. Kebafu bebase barambadde. Muliwa nate musomesa bantu sente bazibawa bagenda ku banzibu. 6 billion. 6 billion.
bazi waka kampani kabazungu akaino kusomesa abantu basomesawa go birabawa sirina wembiraba nzebi omuntu gwenda babakoze ze billboard za Yoweri Museveni wonna everywhere jukira batugamba waliwo abalonzi abapya abegase abalondangako tebamanyi kyakola the commission is quiet we have omwezi gumu n'ekitu ogenda mukulu tegukyawera kakati. What is this that we are going in? Bazilia. Naliwa no nebuza last week. Tuli mu chichichino. You're telling us as a commission that we have new voters. Tulina balonza abapya. Tobasomeseza, tobatesetese, bamancha kola. Kakati nga abantu tibavayo kulonda ngoba bati nga voter turnout eri wansi. Ekyokubiri obanga bachita batya omuntu okulonda. Okay, nga tibaze kulonda ekyokubiri nga batikinze bubi. Okitegeera baliwa ngovanga osomera numbers 1000 votes invalid. Voter turnout has been low. Mwafayo bazimeketa kuzira msantaro bere chikomo na kino nakyo kikulu okukimanya. Electoral Commission abantu tebamanyi nawe bagenda kulonda. Muri eyo mwogera bwogezi mwe mutunula butunuzi nga buli kimu kigenda maaso. Abaana bali mukubwa, abaana bali mukwatibwa, embeera amaje gajiwamba temwogera. Tewali kyemwenyega. Agamba kimutuweeko. Force ba agents ba candidates nafe abakakiiko k'ebyokulonda kwegamba twasalawo nti tujja kubeeranga n'enkungaana buziti nga tulabe guno lukungaana olwokubiri kuva presidential campaign zitandika omwezi oguwedde. Kati tubadde tugerageranya ku nsonga nyingi nnyo. Tulabe nti ennaku 3 kati eziweddeko emirimu gitambula gitya, ebintu bitambula bitya bikwata ku campaigns. Okutwalira wamu ba agents bonna bebaziza basiimye ne baga nti okutwalira wamu bintu kyatambula bulungi. Poliisi ekola ogwayo wadde waliwo obuntu butonotono obubeera bujja ne poliisi nayo neeraga naffe nga kakiiko ne tubabuulira aba agents bye tulaba kusinziira ku biri ku mikutu oba bitulaba ku ma TV nti engeri aba agents aba candidates abamu tebagondera guidelines n'amateeka agakwata ku ngeri gye balina kola campaigns. Bagenda ne bakola campaign wonna we basanga wa mu trading center mu makubo mu butale we basanga abantu ne tubagamba nti ekyo kiba kimenya amateeka na guidelines kubanga candidate akkirizibwa okugenda mu kifo kiyategeeza ab'ebitongole by'okwerinda ng'akolaganira wamu n'aba agents baabwe mu district nti candidate agenda kubeera mu kifo bwe kiti. Naye kakati bw'ogenda buli kkubo n'oyimirira na wano n'oyimirira ekyo kiba kityoboola oba kiba kimenya guideline. Nolwo kitugamba nti mulongoose mukaawo ebintu bisobole okutambula bulungi. Naye mu kutwalira wamu buli omu agamba nti ebintu bitambula bulungi. Ba agents basobola okutuukira ba candidates baabwe okujjako waliwo oba omu ba babiri bagamba nti poliisi ebadde egezaako bagaana oba bakugira okugenda neyo ziba makubo naye byonna ensonga tuzitunuuliramu kwegamba olukungaana lubadde lulungi okutwalira wamu. Yes, ensonga enayo tugyogeddeko ne tugamba nti ekyokuziba amakubo n'otaataganya Abannayuganda oba bannansi abalala bandi abakozesa oluguudo olw'ekkubo si kirungi, si kya bwenkanya. Ne tugamba nti ekintu kyogenda mu butale n'okuba enkungaana oba n'oyogera eri abantu abali mu butale si kya bwenkanya. Ne poliisi negamba tugezezaako nnyo mwami Frank. Ye Simon Mujenyi Byabakama akulira akakiiko ak'ebyokulonda bw'atyo bw'ayogera. Onoonya wamenyera ku nsonga enkulu zino ze twogerako ng'amazima matufu gali nti talina wanyegerako ku ebyo ebiruma abantu. Naw bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala kutwala Bobi buli wabasimbula agezaako okugamba abawagizi nti abaaye mwekume temulwana na poliisi mugireke yeekole fujjo
kekole fujjo fe tugende maaso n'okubanga tukola ekituufu erabike nga yekole fujjo. Ebigambo bino abibagambye asimbula era abadde alina okubeera ne press conference awo ku kitebe naye tasobodde olw'ensonga ze tugenda okubeera nga tubabuulira mu maaso awo, then mutuweeko katono nnyo. People power, our power, NUP, everywhere. Baganda bange kasubire masuze bulungi mwenna. Tusoose Luzira nga tugenze kulaba Alex Wise Mufumbiro era tuvuddeyo. Olunaku lwa leero tulina campaign nga wano mu Kawempe, tewali tteeka n'erimu lye tumenya. Tewali tteeka n'erimu lye mumenye okampainingira wano e Kawempe. Wadde poliisi eri mukola effujjo bali mukuba abantu emigo ekimenya amateeka. Poliisi we batekoze kavuyo tewabeerawo kavuyo. Poliisi we batekoze fujjo tewabeerawo fujjo. So tugenda kutambula tugende Kawempe we tulina okukola show yaffe, we tulina okukola campaign yaffe. Tugenda Kawempe ku growers we tulina okubeera ne rally yaffe esooka. Ffe tukuuma amateeka, tuvugire mu line emu, naye kamera zammwe temuziggyako. Keep your cameras running. Kamera zammwe temuziggyako kubanga kamera kyo ky'okulwanyisa ekisinga. Mukuume empisa, manyi bajja kwagala obateekamu abakozi b'effujjo, abo mumanyi engeri gye mbahandolinga, naye mukuume empisa. Tugenda ku growers, poliisi n'amagye bwe biba tebikoze effujjo tewabeerawo ffujjo. Mulabye kampeyini yaffe okwetoloola eggwanga lyonna nga poliisi we batekoze effujjo tewali muntu afa, tewali tiyagasi. Simanyi lwaki bwe tutuuka wano batandika okukola akavuyo ako. Ffe tugenda kutambula mu ddembe lyaffe naye tetugenda kukkiriza tutiisatiisa. Njagala nammwe mubeere ng'abaana ba Arua, njagala mubeere ng'abaana b'Embarara, njagala mubeere ng'abaana b'Ekisoro, njagala mubeere ng'abaana b'e Karamoja, nga muli bangi naye nga mukuuma empisa. Tugenda Kawempe ku growers mu mirembe mu mpisa kubanga tuli non-violent. People power! Kale awo abadde asimbula ng'ayolekera Kawempe, naye before nga tannaba kubeera nga proceedinga tu Kawempe asooseeko Luzira era agenza okubeera ng'alambula ku bantu nga Alex Wise Mufumbiro, omukyala Olivia Lutaaya ne ba comrades abalala nga bw'olengeraawo abadde akulembeddemu ttiimu egenze e Luzira. Abula ku mikutu ategeezezza nti tetusobodde kubeera na press conference ebadde erina okubeerawo enkya y'olunaku olwaleero ku kitebe kya NUP olw'ensonga nti tukereyemu tubadde tulina okubeera nga tugenda eri e Luzira okucekinga ku baganda baffe abakwatibwa. So yeetondedde abantu abadde alina okubeera ne press conference ku makya nga tannaba kubeera nga agenda oba asimbula okugenda e Kawempe. So embeera bweto bwebadde saidi zeeyo. Then bwe tuba nga tuvuddeyo ogenda kunzikiriza tusooke tugende mu katambi wano katono nnyo, then tujje ku bibadde e Makerere Kavule. Kati eyo ye view abantu nga bamulindiridde e Kavule munda ku kitebe kya NUP. Tuweeko katono embeera nga bwebadde then tujje. Poliisi egezezzaako okwagala okuyingira munda mu kitebe, naye simanyi kiwuka kiri abapoliisi, sikimanyi. Poliisi erwanaganye n'abavubuka ng'eyagala kuyingira munda mu kitebe. Webuuze eno neyo ki?
n'amagye. So Europa abadde atuuka, soko tuwe kalinga atuuka, then tulabe biki ebibaddewo ate amagye bigabadde gaagala okukola. Tuweeko katono nnyo. Akakoti ka rope nkagadde. Kanyumye bulungi nnyo. Then kati awo abadde ayingira naye ebweru wabaddewo okusika omuguwa wakati wa poliisi, military n'ebitongole ebirala. Naye ndowooza embeera eyo tugirabeko ebaddewo. N'abasirikale abamuweebwa abamukuuma nga ye leader of opposition wabaddewo embeera. Era omuggo ne gutokotamu kaawe ebbali kibooka enyokedde ddala nga Bobi Wine tannasimbula kugenda Kawempe ebweru awo. Tuweeko. Kale eyembeera omuggo gwo guvuze balumiziddwa Electoral Commission gye tulinze Simon Mujenyi byabakama aveeyo annyonnyole amagye mu kalulu goga ne kati twebuuliza ki anyway aveeyo ayogereko atulage nti kale ayogeddeko ne otherwise ebiriwo byonna biraga nti musajja atuyalinze kulangirira bye banaamuwa. So ebyakalu tabirinamu tabitegererako ddala. Now omukulembeze yeetondedde abantu drone ndowooza muziraba tekulina number plate bazibisse bakuba bwe bakwata katulinze kawungezi bajja tugamba nti twakutteyo 15 babadde balemesa poliisi okola emirimu gyayo. Asajja abali mu poliisi buli omu abasaana kukwata ne bakuba kibooko. Kale tuveeyo omukulembeze yeetondedde abantu yeetonze olw'okubeera nga tayogeddeeko eri bannamawulire. Ndowooza katono nnyo katuweeko katini nnyo. Kale bwayisa akutta omuliro ng'omusajja ayitawo nemmwe wabaddeyo abakuba kampeyini abalala mu Uganda baali bakubyeko mu Kampala. Kati oyo bwayise afuuse bwayise namungi w'omuntu yeekulumuludde poliisi neesumulula tiya gaasi nekuba amasasi naye nga baba beekuba tewali gye balaga oyitewa ng'olinnya bulinnya munno. So njagala otuweeko awo we bakubidde biti ya gaasi byabwe ago ge maanyi ga Kyagulanyi. Kyokka Museveni we yavuganya mu kinaana ne UPM yali UPM bamuleka n'akuba kampeyini ze bulungi nnyo naye ye tawaamu bamuvuganya waazi tabawa gawa sijja kwetekera obote wano yanyooma nandinyooma akasajja ne kazuukuka nga gyawunye dda. Soko tuweeko ku mbeera nga bwe badde bwayise.
bakubatia gasi bongera kunyiika. Baganda bange baba kubatia gasi beyongera kunyiika. Baba kubatia gasi bongera kunyiika. Bwekitiibwa kigenda okubeera. Bwekitiibwa kigenda okubeera soon. Amagye gabivuddemu dda. Amagye gabivuddemu dda. Bwayise amuyisemu bw'atyo, abakubiddwa bakubiddwe bwayise, abanuusiza kutiya gaasi ye bamufunye, naye ekikulu omukulu atuuse bulungi Kulaale. Era Kulaale bw'ati bw'ayaniriziddwa, tuweeko nga ayanirizibwa Kulaale. Kyenjawulo bano kye bayina amazima gali nti flaga zo weeziri ate nnene. Flaga waliwo ekifaananyi kyendabye mbadde ntunulya awo ku mutimbagano abaana ne bagamba naye flaga za America ani azireeta Mulaale ya Kyagulanyi. Abaana baagala kugamba America mbwejje ebikole muswadde. Now ye campaign ye main rally webadde abadde atuuka, then okutuuka ndowooza tuyisizeemu tetugenda kugiraba ne tetugenda giwulira naye gituyisizeemu ng'atuuse ku stage tugende ku Lushoki Kitomu omwogezi wa poliisi ate biki byayogedde nkya y'olunaku olwaleero bw'abadde ayogerako ne bannamawulire. Tuweeko ku stage we babadde awo babadde mu ssaala nga bali mu kugenda maaso n'okubeera nga basaba beewongeri Omukama Katonda abakwatireko boolyawo n'obatuusa mu ebyo bye bayaayaanira okubeera nga batuukako. Katugende eri omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya procession Lushoki. Kakati enkya ya leero nkedde okulaba General Yoweri Kaguta Museveni gyagenza okubeera ng'akuba olukuŋŋaana lwe olwaleero ng'abantu basazeeko amakubo bakutte ebipande ebinene bwe biti. Ne ku guli omulundi omwogezi wa poliisi bwe yavaayo oluno yalusonga nnyo mb'ekibiina kya NUP. Naye yagenda okulusonga mb'ekibiina kya NUP nga aba NRM bali mu kukola bungodiira mu kkubo. Ne ku guno omulundi bwe kibadde. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya y'olunaku olwaleero Kituma avuddeyo n'alangirira nti poliisi eweze abeesimbyewo ku bwa pulezidenti obwa memba bwa paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu. N'asaba bekikwatako okwewala obutaddamu era nga tebagenda kuddamu kubeera nga kino bakiganya okubeerawo abantu okukuŋŋaana bagende omuyoolerero nga bali mu kkubo kyayise procession. Agamba kino bwe kiddamu okubeerawo poliisi tegenda kuttira muntu yenna ku liiso. Nze siina buzibu singa bino byonna bibeerawo nga buli omu abifunako. Naye obuzibu nja busanganaga nti Mwami Museveni yayinako kalimbu simanya pulezidenti. Awo we wali obuzibu. Bwe bagaana bonna mu bagaana. In fact eggwanga kati teririna pulezidenti bwe gaba mateeka. Museveni candidate ng'abantu abalala. Era obudde buno ayaayaanira kudda mu kifo kiri vacant. Ng'abalala we bali mu kukiramuza
netaliimu obudde buno. So ayisibwe nga bakandidenti abalala newankubadde waliwo obwensusa ate ye bwalina okubeerako kekiri nti ye incumbent yaliyo era yaliko. So ebibonerezo nabyo biteereddwawo singa okwatibwa mu processioni emmotoka zijja kutwalibwa bw'oba ng'olina ekidduka. Baddereeva baazo nabo bajja kukwatibwa. Boda yejja kutwalibwa. Naawe ng'omuntu ojja kutwalibwa. So ebinaddako kitomu ajja kuba kutwala butwazi mu kkooti. Bebimu ku byogeddwa enkya y'olunaku olwaleero. In fact akonye ne ku musirikale waabwe yakubiddwa amasasi. Oyo twamubawadde mu mboozi eyasoose ku makya ne bwe tuteetooloolayo. Then tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, mboozi ki endala gye tuyinawo ng'oggyeko ey'abafaatha abasabisa n'emmundu mu gundi mu makyaki. Ono omwami wa NRM. Kakati omukulu oyo yeesimbyewo ku bwa MP. Mu kwesimbawo yategeeza akakiiko k'ebyokulonda nti empapula ze yazifunira munda mu ggwanga erya Kenya. University mu Kenya evudde n'emugaa totuwaayiriza. Ffe tetukumanyi. Tetuyina mpapula. Muna NRM Felix Odupa. University ye Kenya emwewakanye. Era egamba ebiwandiiko byabadde awaayo eri akakiiko k'ebyokulonda bifu tebabimanyiiko. Ebiwandiiko omukulu oyo byabadde nabyo biraga nti digiri oba degree yagikoonolera mu university yo mu ggwanga erya Kenya era yabadde azze yeesimbewo ng'akwatidde ekibiina ki National Resistance Movement oba NRM okubeera nga akikiikirira ng'omubaka owa Keigo Kawunte mu district eya Omorota. Omukulu oyo gw'olengera university emwegaanye. Ekitegeeza nti saawa yonna agenda kubeera disqualified. Agenda kugibwa mu race then abalala bagende mu maaso n'ensonga z'okwesimbawo mu bitundu ebyo. Kale ndowooza tuveeyo. Morgan kakikootuwadde mukadde bamusekudde agume. Okay. Oh, sorry. Soko tutereyo akatambi ka mukadde ako before nga tetunnagenda ku bino. Soko tutereyo akatambi ka mukadde ako kacha downloadinga. Kale nga bwe tugenda maaso mu ggwanga erya Nigeria gye tusanze bafaatha nga ku woltaali bo bajjako na mbwasi. Nene wano mu Uganda weebiri. Mu Uganda yaliwa Masaka eyo. Yali agenda bw'ati emmundu neeva mu gundi neegwa. Nzijukira yali ani ono eyafa omugenzi. Yali ani linnya ndyerabidde. Yavaayo n'abuuza naye mmwe emmundu zikola ki mu ekereziya ya Katonda? Sajja yali agenda bw'ati katuuti emmundu neegwa. Kyokka nga balaba faatha awedde emirimu. Emmundu neegwa ewaga Katonda wange. Kakati Nigeria abasajja bagenda ku katuuti n'emmundu zimwasanjala bwe bagamba kirabika nga bw'olengera mu bifaananyi ebyo. Okuviira ddala ku kitebe ky'obukatuliki bavumiridde ekikolwa ekyo. Era ne beegaana abo bagamba abo baba bavudde mu ddiini era bagenda kusazaamu ebitiibwa byabwe. Babasindika kuweereza Katonda, obukuumi bwa Katonda bubeere nabo so si mmundu. Wano mu Uganda simanyi oba ono baamukolera ki. Baamugoba bugobi mu kigo naye ebyaddako saabitegeera. So kakati ebyo bye biri mu makyaki tebyewuunyise besigama nti olw'okuba bivudde Nigeria wane Uganda weebiri. Nze simanyi Uganda waliwo omusumba atalina mmundu. Siri sure temubimbuuza.
naye okusinziira ku byolaba omusumba bw'aba akuumibwa SFC kale ayinza otambula nga talinaawo kamundu tekanaawe tekisoboka ezo ga pastor Bujingo talinaamu ayinza okulwamu akamundu Bujingo oyo kizibu ngoga kayanja talina kakande nga talina senyonga ayayayayayayayaya erewe kale tuve ku basajja ba Katonda naye twalabye ekivulu kyabadde kya Pastor Bugembe no kyabadde kya muganda wa Bobi Wine. Bobi Wine yasinzidde ku kivulu ekyo n'agamba Pastor Bugembe nti mutya nnyo kikofiira okusinga bwe mutya Katonda. Semanyi oba katambi ako kalina bw'oba osobodde sooka otufunira aka Pastor Bugembe aka Bobi Wine ne Pastor Bugembe nga mugamba mutya nnyo kikofiira okusinga bwe mutya Katonda. Kakati emmundu ziizo ziri mu church. Gwoba okyewuunya mbu bazirese ku kitebe kye ekya NUP akazitoose mu church gunadde okunywa. Njagala kwongerezaako nga nva ku muzindaalo guno nga mbagamba nti Uganda eyolekedde akaseera ak'eggwanga erya North Korea eya Kim Jong-un. Gye bujja singa mwami Museveni asigala nga ye president tugenda tuka ekiseera nga tulaba TV egi emu obeezi bo ze bawulira baagala endala zijja kuggalwawo agogo mazima aye twali tubibagamba nga mulowooza kusaagamu soko tuwa akatambi ako. Nyabo. Just Snapchat nawe. Ye Bobi Wine ne Pastor tugenda sukkako wano. Njagala kubeebaza mwenna betutambudde nammwe bwebale nnyo mwebalire ddala. Eno ye DPTV Uganda of course tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo asobola okubeera nga akuyamba ku namba y'essimu esembe 711 ajja kubeera nga akukolako bulungi nnyo. Takuba nsaasi akozesa Quran wamme ensonga n'etambulira ddala masavu. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulensi butereevu nnyo abe ku mapeesa yabaddeyo mutukkirize tukome wano tukomewo n'ebirala. Peace.